n'abakatoliki bonna tetubasingira wamu. Bakatoliki, Baprotestante, Baseveniside, Bamasiya, Banuwa, Yehova, Barokole, Bonageni, Barabenangona bebirevu. Bonna Christianity. Abebirevu Orthodox. Bonna Christianity bitatu wamu. Omukristaayo #1 Katonda tabulagiranga. Tabulagiranga. Yalagira ddiini eki. Inna ddiina inda Allahi al-Islam. Omusajja yambuzizza atya ani ayogera n'enseka n'embaliga okulirawa. Twakuwame buli sura yonna eri mu Quran eriko headed waggulu. Headed egamba etya? Bisimillahi rahmani rahim. Ku linnya lya Allah omusaasize ennyo wekisa ekingi. Bw'ofuna ebbaluwa ng'eva president office tobuuza nti evaawa. Manya tevuddewa? Bw'ofuna ebbaluwa ya LC Joshua ng'eriko headed tobuuza nti evaawa. Manya tevuddemu ofiisi yaani? Tekyamanya kutwala tuyogera ki? Ebyo ebigambo bino mu Quran, ebigamba Bayibuli, bw'osomera Matayo, Bakoliso, Bafiripi, tekuliko bisimi. Mikwano mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekindeese olunaku lwa leero nzize kwanukula mukadde wange oyo nga bw'omulabye era bw'omuwulidde agamba nti obukristaayo tebuliiyo, Katonda tabumanyi era Katonda tabulagirangako. Muganda wange oba mukadde wange mussaamu ekitiibwa era saagala kwogera gy'ali mu ngeri etali ya kitiibwa kubanga musajja mukulu kye kisooka ali myaka egy'enzaala, naye ndabye nga obuzibu bwe si bulala. Bwe tusoma no mu Kurani mu sura ya 36 aya ey'enkaaga8 egamba nti waman egamba nti oyo gwe tuwangaaza n'akaddiwa tumunafuya ne tumuzza emabega mu butonde n'awutta n'aba nga takyayinza wadde okumanya ebyo bye yali amanyi, abaffe tebategeera. Kati mukadde wange ekimutawaanya muzeeyi wa Lugembe namulaba ebbanga ddene ku vidiyo ng'akola debate ne mukadde waffe Dr. Joseph Serwadda. Dr. Joseph Serwadda n'atuuka ekiseera debate n'azivaako n'asomesa Umar Mulinde n'asomesa Jamaada n'abalala. Jamaada nabo ne batuuka ekiseera ne basomesa ffe omugigi ogwaddako. Ye omusajja mukulu n'asigala ng'akyali awo. Kati okusina ku aya eno takyasobola kubaako byannyonnyola n'abitegeera oba bitegeerekeka kubanga okusina ku aya eno aya egambye mu ssuula ya 36 surati Yunus aya ya 68 nti Allah bw'aba awangaazizza amunafuya n'amuzza emabega mu butonde n'aba nga takyasobola kutegeera kintu kyonna n'okuwutta n'awutta. Kati njagala kuyamba Sheekh ono agambye nti ye bw'asoma mu Kurani oba bw'atunuulira obukristaayo tebuliiyo era Katonda tabumanyi. Kambuuze Kurani nga sibuuza Sheekh kubanga ye Sheekh ono ebintu kirabika byamutawaanya kuva dda. Kaakati nze ngenda kubanga nsoma ebiwandiiko. Bwe tusoma mu ssuula ey'okubiri Suratul Bakara ye ssuula y'ente aya ya 62 egamba nti mazima abakkiriza inna alladhina amanu mazima abakkiriza walladhina hadu n'abayudaaya ab'omulembe gwa Musa anti be baseventiside be wayogeddeko wannaswara n'abakristaayo wannaswara n'agamba nti wannaswara n'agamba nti n'abantu bonna abakkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero tebalina kutya kwonna mu maaso ga Katonda era bo si baakufuna kulumwa kwonna. Abakkiriza Abayudaaya, abakkiriza bannaswara abakristaayo abo tebagenda kubaako kye batya awamu n'abasabiina. Kati gwe bw'oba ogamba nti Katonda tamanyi bukristaayo kitegeeza nti eno Kurani wagivaako dda togimanyira toyagala na kugisoma kubanga yo Kurani yennyini mu ssuula y'e10 surati Yunus aya ya 94 bagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
nemuga nti bwobanga olina okubuusabuusa mu ebyo bye twassa gy'oli ggwe Muhammadi, genda obuuza abasoma ekitabo ekyakka olubereberyeerwo bakubuulira ekituufu. Wansi mu kirale ne batugamba nti abo be baali bamugamba okubuuza be bakristaayo ab'amazima abeesimbu. Kati gwe bw'oba ogamba nti obukristaayo tebuliiwo, kitegeeza nti gwe atakyamanyi kyakkola. Olina kutuula butuuzi weetereeze. Somesaayo abaana abapya abato abakyasobola okusoma n'okukola lisaaki amala. Muzeeyikiriza nti okaddiye tokyasobola kumanya nsonga okusinziira ku aya ya Qur'ani essuula eya 36 surati Yaasiini aya ey'enkaga-mu-8 bwe yatugambye. Ekyo ndowooza okitegedde. Bwe tuvaawo otugambye nti abakatuliki nabo bennyini n'obukatuliki obwo bagatta. Ssebo njagala kukutegeeza omusajja yatongoza Nabbi Muhammadi ku bwannabbi, Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamutongoza ku bwannabbi, baali bamuyita Waraka. Waraka yali musajja bulaaza ow'omu kigo nga kazini bulaaza wa Hadija yatongoza Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati nga tonnajerega bantu, kati nga tonnayogera by'otamanyi, kati nga tonnabakubuukira bakristaayo, ddayo okwate ekitabo kino okisome kye bayita Qur'ani, okyetegereze bulungi, ogenda kutegeera nti obukristaayo Katonda abumanyi era ye yabutandikawo, era abakristaayo bagenda mu ggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa, naye ekikulu kola lisaaki, okusoma n'okutegeera ebiwandiiko kye kisinga okuba ekikulu.